mbanirizaako ku Smart TV omutesitesi era omwanjuzi nze Mubiru Smart okuva mu Smart Studios. Sijja kubagamba nti nze afande wa Kadonkamu, sijja kubagamba nti nze Music Commander 001. Olwaleero wano nabagambye nti tugenda kuddayo tubalage omulimu gw'okuyimba guno gwatandika gutya, gwajja gutya okukulaakulana, byali bitya byaba bitya bigufuuka omulimu. So Kadonkamu yatandika mu 1957 ng'ayitira mu bukugu n'okumanya n'obutesitesi bw'omugenzi jjajja waffe Christopher Ssebadduka agalamidde wali ebutenga mu Buddu mu Bukomansimbi District. Baalinga bayimba omulimu guno nga kinyumo kusanyusaamu abantu abatudde 2, 3, 4. Kati abantu abo babasanyusaamu ne bajja nga batambula mpola mpola, kugamba engeri gye baakikolangamu okusanyusa abantu ne baagazisa n'abalala beegatte kuba n'abasanyusa abantu basanyusize wamu, bavudde mu kusanyuka n'obafuuka abasanyusa. So olwo okuyimba kujja kumera mpola mpola, step by step. Bwe baamala okuwera kati wabeerawo ate ttiimu eyali mu bali abaasanyusa. Oli n'afuna ekirowoozo n'agamba ninayo omukolo gwange singa mpita abantu bano ne bajja basanyusa abantu bange. Olwo Kadonkamu ajja okufuuka omulimu singa mpita abantu bano ne bajja basanyusa abantu bange. Nkulaga Muzeeyi Christopher Ssebadduka ye ku konvoyi ye kwegattako Muzeeyi Dani Mugula Ssaalongo, kwegattako Muzeeyi Matya Kakumirizi, kwegattako abaami bangi nnyo. Sijja kukunyumiza ba Matya Kyakamala, bano ba Gerard Mukasa ne Direye Masaka, bonna sijja bakunyumiza, abo bangi nnyo abaali awo. Naye oli bw'afuna ekirowoozo n'agamba abantu bano singa mbasuubula ne bajja basanyusa abantu bange. Nga bw'alaba Muzeeyi Dani Mugula wano mutunuulire bulungi omulabe nti ebiseera ebyo yali akyali bye bayita abavubuka embulakalevu. Abavubuka embulakalevu nga musajja mutono nnyo mweru bulungi nnyo, ayambala essaati ze kawunda za mikono mimpi. Tulaba Muzeeyi Dani omwetegereze kati ng'azze asunya ejjitaaye bw'ati. Yabanga n'obuntu buno bwe bambala nga bwe twaliisa oba batya bwe bambala mu ngalo bwakubisa jjitaaye. Gamba baava mu kukyegomba ne bakyagala oli abasuubudde bagende basanyusa abantu be. Kati nno kijja okufuuka Kadonkamu mpola mpola, besijja kuddiramu. Manyi Muzeeyi Matya Kakumirizi yabitunyumizaako emboozi eyajja gibanyumiza. Saagala mu kubaddiramu kuba kugamba akuddira mu luyimba taluwoomesa. Oli abasuubudde bagende basanyusa abantu be. Yalina sayidi z'entebe eyo kusune katono nnyo, naye wano sayidi z'e Kasenge ku lw'Ennakawuka baagenda ne bakolawo n'abantu ne banyumirwa nnyo. Oli n'agamba banne abantu bano kambakomyewo waffe nkulaga bwe gujja okufuuka omulimu. Abakomyawo ne banne Kadonkamu ono asaana kussa mu bagita curriculum kitabo kivaamu ebisomesebwa. Kati bwe baddayo oli agenda okubagulizaako nti munnange waategedde mujje abayimbi baffe bakomyewo nti ate abayimbi batya. Jjukira waabangawo nnyo abayimbi abazaire abava ne Kenya ne wa ab'e Kenya babakikuyu baalinga bakyukuyu abaayimbanga music munnakenya nti bano abayimbi baffe ab'Akadonkamu bakomyewo. Jjukira bajjanga ne gitaabe nga basuna bati abayimbi baffe ab'Akadonkamu bakomyewo kooli nti okke ab'Akadonkamu erinnya litandikidde awo e Kasenge ku lw'Ennakawuka. Akuddira mulimba taluwoomesa okampita olukwakwayo. Bazze baagazisa abantu. Jjukira bali ono asoose kuyimbamu yekka, bazze bamwegasseeko basanyuse wamu abantu be basanyusizza basanyusa babasuubudde bagende basanyusa abantu baabwe abagenyi baabwe mu bifo byabwe eby'enjawulo. Olugujja okufuuka omulimu then baayagazisa bameka okuyingira mu mulimu ogwo. Oye Kadonkamu nno gy'avudde olugendo lwe luwanvu, bali baagazisizza bameka okuyingira mu mulimu guno. Naye Kadonkamu ayina ebintu bye yazimbawo nga bibye nga tosobola kubivuganya, tosobola kubirwanyisa, tosobola kubiwangula. Kyekikulu kya byonna nti Kadonkamu bw'otunuulira Muzeeyi Vincent Mwonge nga bw'omulaba wano ayambadde enkoofiira y'eno nga bwe njambadde, njagadde kulabako kya nkoofiira kyokka, omulaba mu nkoofiira
kati ngenda kutambuliza emboozi eno ku bivvulu nga kadonkamu gumaze okufuuka omulimu. Saagadde kugamba ebibiina byaliwo nti waliwo kadonkamu gitasi kadonkamu super singers, wajjawo ntebe gita singers. Saagadde kugamba ebibiina byajjawo ebyava mu kadonkamu super singers, lukwata gita singers. Saagadde kuddira mu bibiina ebyo bingi nnyo ebibiina ebyaliwo awo. Ebyebiina naye ejja kuba puroguramu ndala naye tugenda kutambulira wano. Ngenda kukulaga akadongo kamu. Era saagala kuddira mabega mu Bahama ne basudde, nja kutandikira wano. Gumaze okufuuka omulimu ogwatiikiridde wano. Ngenda kutambuliza ku bibiina bibiri. Kulabako gita singers ne Matendo promoted singers. Kufuusa omulimu ogulinyisa omuntu ennyonyi. Balina ebibiina byabwe, then tugenda kutambulira mu bivvulu byali bitya. Ekivvulu kye bayita amatendo ga kulabako. Kyenjagala tutunulire olunaku lwa leero. Omugenzi Hama ne basudde avuddeyo, Kasozi avuddeyo, badde bakwano b'abano ababiri. Kati bano bagamba bannaaye, jjukira bali okuva baali bakoze ekibiina kye baali batumye Music Triangle. Kati Music Triangle ekyo ekibiina kyalimu Hama ne basudde, Livingstone Kasozi, Paul Job Kafeero. Simanyi ba Lord Fred Sebatta yali mu Music Triangle kuba Kafeero atugamba nti empagi wasigaddewo emu. Naye ng'ate mu kuyimba abalala bangi abaali basigaddewo. Kati ekibiina kya Music Triangle bwe kiba nga kisigaddemu omuntu omu. Saawa twebaze nnyo abaakayimbira Dramakiters, omuli omukulu Andrew Bell Kibuuka, Charles James Senkuge Siasa, Aloysius Matovu Joy. Abantu abo baakola nnyo kadongo kamu ono gatta basudde ne Kasozi n'omugenzi Bisegera gw'etaalabako abasinga obungi. Saamulabako sijja kulimba. Manyi kimu nti era yali nannyini Aperandi olubiri olutereka amasanyu nga yazuula basudde mu kava. Kati abaami bano abaakayimbira Dramakiters nga bw'obalaba ebivvulu byonna babibaddemu, Matendo ga kulabako bagabaddemu, ebivvulu eby'amaanyi mu kadonkamu babibaddemu. So nze mbawa ebimuli byabwe, njagala tulabe stage yafuuka etya, ebyama bya kadonkamu bampakeginga batya, afuuka omulimu ogwegombesa. Nti omuyimbi wa kadonkamu ajja ku kyalo omu yeegombesa abantu bameka. Baabanga n'ennyambala yaabwe, tannaba kutuuka kuyimba nkulaga emisana, ayambadde bulungi nnyo, akubye ekikalu, empale agikubye akakindo, enviiri we ziba za baakabuushi kyekyo, kiba kisunsu kyekyo, bw'aba wa nkofiira ye yakola bukozi bweti. Naye bannaaye kadonkamu ono etulemesa okusoma, naye weewaawo tetwejjusa lwa butasoma bwaffe. Njagala tutunuulire Principal Job Kafeero ng'ali ku siteegi ne Lord Fred Sebatta. Baabano tubatunuulire olabe, bali batya ku siteegi wano. Olaba otya amasanyu, baateekateeka batya omulimu guno okufuuka okuba nga gusobola okutuuza omuntu mu ttaka. Njagala tunula awantu wano, omulimu guno gutuuzizza omuntu mu ttaka, mu musana wansi, tamanyi by'anaalya kyaggulo, tamanyi eka anaasanga ennyumba bagimenye. Nkulaga kadonkamu bano abasajja baakola omulimu munene nnyo. Obala oli Kafeero baali bamusomeka omudaali gwa Golden Boy of Africa ku lurimba lwa Lumbe Zaaya, ne Lord Fred Sebatta nga yafuna omudaali Ssaabasajja gwe yamwambaza ennakivubo ogwa Star of Africa. N'ebyambalo byabwe obitunuulire baali balina dress code nga ndala yaabwe bokka nga boogira waggulu wano TV yaffe. Nagge tuli ku Smart TV, ngenda kujjukiza kampuni eziteekamu ssente. Esooka Smart Studios ekola ku recording ennyimba, audio, video, kuwandiika ennyimbo zipromotinga, okuyigiriza okukuba ebivuga ebyo byonna byonna weebiri. Smart Studios eno ngazi. Muyo mwe muli Smart TV, mwe muli Smart School of Music, mwe muli Smart Promotions ne Smart Records. Byonna biri mu Smart Studios. Bwe tuvaawo tusanga ekitongole kye bayita Shell Electrical Powers, kikola ku bulamu bw'ennyumba, ennyumba yo ebyamasannyalaze obikuguza, kirito okusapulayinga n'ogakuteerayo. Osooka n'ennyumba yo ogamba nze wange gaaka, naye girinda emyaka 10 ago ojja kwetaaga okukyusa waya ziri zonna bazinuunemu.
kyova amasannyalaze gabeerako ne gavaako ne gagatta tuwulira ebibaluka ekiro nga twebase gookya gayokeza firiigi gayokeze gaba gasigadde kitegeeza kwokya nnyumba. Shell Electrical Powers bw'oginoonyaako ensonga bakwasaganya bulungi nnyo. Ennamba zaabwe z'essimu zezo nga bw'oziraba. Ne tuba n'ekibaya promotions. Kibaya promotions nga bw'ogiraba okutegeka ebivvulu gamba okuteekateeka omuyimbi. Eteekateeka omuwagizi n'ova mu buwagizi n'ofuuka omuyimbi n'otuuka okuba ng'oli muyimbi avaamu ssente. Kibaya promotions bw'ebeera ekkutteko eri Intouch ne Smart Studios. So bwe tukwasaganya buli wamu wano na wali tufuna omuyimbi omu ayeetengeredde. Nkuzizaayo ku bivvulu. Matendo Promoted Singers ne kulabako Gita Singers bakoze kivvulu Matendo ga kulabako ne kivubumisa n'omuntu atudde mu ttaka misana akasana oba kamwokya ayizulu. Naye njagala olabe amazina gano ag'oku siteegi tegeesittaza muntu, ennyambala tebakunamye, tugende mpola mpola. Siteegi bagipakeginze bulungi. Omuyimbi bw'ajja ofunamu ekirowoozo kigamba nti oba ayimire buyimiriza ku siteegi nze mulabeko nga tayimbye, ne bw'atayimba mba mpeddeyo. Basudde alina ekigambo kyeyimba mu luyimba lwe. Mulabye nnyo abalabi kuba kyewazze okulaba si kyekyo ky'ofunye ng'ate watodde lupiiya. Yagamba kati abalina amagezi kye basigadde okulaba mipiira na bigo kuba byo teri yakunama yadde awemula n'aka. Kigambo ekyali ategeeza kyova nti bo bajja okufuula okuyimba omulimo okuggyamu abakunama abamu okukola ebigambo esimaye bano mukole kisimanyi tema ensingo. Tunuulira abazinyi bano bali ku siteegi kuno. Abazinyi nga bw'obalaba bambadde bulungi amazina bazina geegamu. Ngenda kukutambuza kipayopayo awo nvuddewo ku kivvulu ekyo nga bw'okirabye. Ngenda kukutwala ku nnyimba ezi oluyimba lumu nga lwetengeedde naye nga lulaga abantu ku siteegi bonna. Tunuulira oluyimba luno baluyita baana bange lwa Lord Fred Sebatta. Olwo alina abaana mu Matendo Promoted Singers abato. Ndabamu Justin Nantume, Mamadina Nakiwala, Mulindwa Vumbi, mwalimu ne Susan Nalutaaya n'abalala, Kizito Richard n'abalala baalimu bangi. Bw'olaba bano baali bayimbi naye nga baana gamba mu kuzannya ekivvulu baana bange nga bajjira ddala mu kifaananyi nti baana. Olaba yambadde empale ennyimpi emutuuka, oluskaati lumutuuse, olubulawuzi lumutuuse, n'ow'ekisaati eky'emikono emimpi kimutuuse. Batunuulire baabalaba Mulindwa Vumbi mu kipale ekya bbulu. Baabo baana bali ku siteegi bazannya oluyimba lwa mukadde waabwe. Kwegamba okukulaga nti oluyimba lumu luzannyibwa abayimbi abali mu guruupu. So si muntu kujja n'esimba bwesimbi alina asomesa abantu nga tekyali ku lubaawo. Okuyimba kuno okuvudde wala era nze wenda omuntu azannyira mu kuyimba kwa kadonkamu mba mwewuunya. Abasajja nga baakola omulimu gw'omanye ebigambo ono byayogera ku siteegi awo ebbanga lye baabimutendekera. Omanyi ono amuddamu ebbanga lyakola practice eyo. Omanyi akuba endongo rehearsals ze yakola emirundi gye yakola rehearsals. Kyova nti enkoofiira eno bw'olabanga njambadde omanya leero lukoledde kadongo kamu ku mmeeza. Enkoofiira eno ffenna nno yatujja mu kyalo nga tuzze kwambala tufuuke nga Kafeero. Ebivvulu by'edda byali bitya? Amatendo gakulaako tugalabye. Kati tugenda kulaba ku Paulo Job Kafeero, Maanyi ga Njegere ne Mbalire Kateeteeyi. Baabo mu kivvulu kyakulabako Gita Singers yokka. Nagenda gatambula ku bibiina bibiri kulabako ne Matendo. Tunuulira ekivvulu kino. Omuzannyo oguyinza obutawula bye boogera olw'ensonga nti twalikise copyright naye nja tukirabe. Mbalire yali ayambadde atya? Kafeero yali ayambadde atya? Era omuzannyo guno gwakwata gutya akati? Baateekateeka batya sheeno Kafeero atuuka okubuka ayite mu ddirisa gy'ataase mwannyina ne mukoddomi we nga balwana. Wala agamba akanyumira mu kivvulu kino. Kafeero yasooka n'ajja n'awa mwannyina ssente zimukuumeko nikese omusajja amusumbuye zimuyambeko ku transport.
Mwanyina n'agenda n'azikuweeka wali n'agamba omusajja ajja kuzinzija kazinywemu omwenge. Kati omusajja yali mu ddiisa bw'ati ng'alengera oli bamuwa ssente. Naye ng'ate Kafeero yali yasoose kuwa musajja ssente emabega eri. Kati omusajja ajja agamba mukyala we, mukyala, leeta ssente mukoddomi wange zaakuwadde nti shanze tannampa ku ssente. Kwegamba bonna yawa mukoddomi we, yasooka n'awa mukoddomi we ez'emmere, n'amuwa n'ez'enva, n'amugamba eza soda n'atuma mwana nti ate nazo genda nazo. Kati abaaziwa n'amugamba muko togiraamu nti okugiramu kutya toyiwaayo nti ogamba kiraabu, naye nazo n'azimuwa n'ayiwayo. Naye bannange, Mbalire ono yafa abantu 10. Bw'omutunuulira Mbalire yafa abantu bangi. Yali azannya, abaamulabako bakugamba nti nga ne bwayimirira buyimirizi ku stage bw'ati owulira ddala nga ne waba tayogedde kigambo. Mbalire mwinako ekyafaayo ekirala kankikugambe. Batuuka babeera mu Kabuladda professional singers nga bw'omulaba n'obwambalire bwawo baba buli luyimba yaluzannya kuba yali omuzannyo w'amaanyi mu biseera ebyo. Luyimba yaluzannya. Kati bano abasajja Sylvester Busuulwa ne Robert Kagulire bagamba naye Mbalire buluyimba yaluzannya katukoleyo oluyimba lumu Mbalire mu muzannyo gwalo nga taliimu. Bakola oluyimba baalutuuma Ndiwo lwa mukazi. Balukola nnyo. Baluzannya lutambula naye nga Mbalire ali eri abalaba. Mbalire abatunudde agamba ne mujja kunneetaaga one time. Bazannya oluyimba lwabwe naye nga balaba waliwo obwetaavu bwa Mbalire naye tebaagala kumubuulira. Kati lumu Mbalire agera bali ku stage bazannya oluyimba lwabwe. Ajja ayitawo buyisi bw'ati, tegera kigambo n'ekyo ayitawo buyisi bw'ati ku stage, ayitawo bw'ati atambula ddeena ava enaddeena n'abantu ne bakuba endulu. Bagamba bannange Mbalire yajja amazeeko nga muwogo. Ne basirika ne bagamba omusajja ntegera ekigambo na kimu naye era atulagiddeko bwereere. Kati bakola ekivvulu ekyo, enkeera teyadda. Bo bennyini batuuka okulaba nga yeetaaga Mbalire abeere mu luyimba lwabwe. Nkulaga amaanyi g'omuntu nti mulimu omuntu nga bw'abeera mu kintu kiba kyanjawulo, bw'akivaamu eddibu lye lirabika, enkovu ye erabika. Nabanyumizaako olumu nti waffe ku kyalo waliyo omusajja yali asoma edduwa y'enkuba. Sajja oyo enkuba omusana gwaka gutuka okuwummula ebituli mu mabaati. Bagamba bannange enkuba tukoze tutya? Bagamba bannange nsoma edduwa y'enkuba naye njagala embuzi n'ekkanzu n'emitwalo 2. Basheeka bagamba waffe twasoma Kulaani tugisomera n'Emisiri. Tugenda kusoma edduwa y'enkuba tusoma Kulaani n'emiti ne gyenyeenya. Omusomi w'edduwa y'enkuba teyatuuka Misiri, yasomera Kulaani mu Uganda. Naye yakwatamu aya egyo etonnyesa enkuba. Essuula yagikwata n'aginyweza pate muvaako. N'abagamba okke musome edduwa y'enkuba. Ne basoma edduwa lwe baagisoma kolo kikunta ye yakunga. Ye yakunta enkuba teyatonnya n'akamu. N'abaleka ne baddamu ne basoma edduwa n'abasoma edduwa. Katuluba tuli busa nga bapondooka bagamba bannange omusajja ono agambye asoma edduwa y'enkuba ayagala embuzi ey'ebitanga, ayagala n'ekkanzu n'emitwalo 2. Tubimutwalire asome edduwa y'enkuba naye tufa. Nga n'oba wakamala okunywa amazzi obeera okola ki? Bakuyita kuwankawanka. Ekyo kino ekikubeeramu ng'owulira ekyakirira ennyonta ejjakirizi. Baamukwasaganya n'abagamba tugende mu lusozi. Bagenda mu lusozi. Sajja n'ayirimula Alhamdu Al-Fatiha emirundi 7 n'asikayo essuula yaffe etonnyesa enkuba edduwa. N'abasoma ne baba ne bagamba amiina Katonda yonna bye tukusaba bibeere nga bwe tubisabye. Baali bava mu lusozi tebannaba buli omu kutuuka gy'abeera. Enkuba n'etonnya okumanya yatonnya. Enju ezimu ne zibembuka amabaati, ebitooke ne biggwa. Enkuba yatonnya n'ente ne zitoloka ku ttale ku mulaalo waazo ne zezza ewaka. Ga buli muntu aba n'obuyinza bwe we buli. Ekintu kye bayita obuyinza kyanjawulo nnyo. Bwe ntunuulira obuyinza bwa kadongo kamu, okuvaawo kw'Abasudde kwakuba kadongo kamu ekigo, okuvaawo kwa Kafeero kwasaanyawo kadongo kamu. Mbuuza kutya kubanga abayimbi bonna tebaafa.
ne waliwo omuntu omu asobola okufa ng'afudde abantu 10 nti basajja bano baali 3-4 nga competition weeri nga kulabako bwefulumya Kabuladda neereeta Matendo neereeta nga bagamba kaakati abasajja bayimbye naye kati b'obadde ovuganya nabo mu mulimu Katonda amala okubakuggyako kitegeeza oba osigadde kwekubagiriza ali mu kasonda n'osigala onoolaba ebintu by'oli tosuubira n'ogamba ne kino nakyo nkirabyeko bannange Katonda okoze bikulu nekyo nakyo nkirabyeko emitawaana ne gijja bwe gityo era ebiseera ebyo mwajjira abayaaye karaoke abamu kola biki ne bibeera bwe bityo naye Kadonkamu asigala waali nga w'amaanyi kubanga abamuyimba bigambo tebabigula teri yabibatuma bakwata mitwe gyabwe ne batagambye ne bajjamu ebigenda mu maaso ebyafuula omuyimbi ow'enjawulo ekisooka ebyafuula omuyimbi ow'amaanyi ebyamufuula ow'enjawulo omuyimbi ono kujja ng'azze n'ebigambo bye ne tune ye ng'avumbula yeegendereza obutakyamako wa munne n'ebigambo obutaeta bya munne byajjiddemu ebyo nno byafuulanga oluyimba olw'enjawulo. Twalina n'omusajja gweta Moses Balongo sigenda kumubalagako vidiyo ye yanaabuuka nnyo. Moses Balongo yali muyimbi mulungi ng'asanyusa ku stage ng'akuba bunnyendongo yali musajja mulemalemamu. Moses Balongo yali muyimbi wa linnya mu bayimbi naye nga mulungi nnyo eri abalabi ne lwaki teyafuna linnya ennyimba ze ezisinga zaabanga tuziyite za kwekubagiza wennaatawaanya bannoobo mbuuze tomanyi nze Balongo omuyimbi wo wedde oli akusunira ennyendongo Tonda yeyampa saagala mukiike. Ennyimba ze zaalinga za kwekubagiza ng'aluyimbirawo awo n'oluwulirira awo ennaku n'ekkwatira awo n'okwatira ku ttama oba kaaba n'okaabira awo. Erinnya teyalifuna mu bayimbi teyalifuna mu kuyimba naye nga yali wa linnya mu bayimbi nnyo. Olaba nange namulabako omulundi gumu ne mujjukira nnyo gamba nga yeekyanga ku stage n'akwegombesa okufaanana ye. Yali akabisa akakombako wadde baatuyerega nti abayimbi b'omulembe ogwo baali batamiivu nnyo naye bameka abaagenda mu rehab. Awo tuvuddewo kaakati endongo yiino eno yakuba ku mbaga ya maama eno gye mulaba wano eno yasabula disco nga taata awasa maama nensobola okubaawo eno ye disco eyakuba eno gy'olaba eno omulembe ogwo gwafuula music ow'amaanyi. Endongo zaalinga ze zino nkulaze endongo yakuba ku mbaga ya taata nga awasa maama yeeyo yali disco yakuba ne bakeesa naye nga keeki kiberenge bitulise mu kaseppi kyakeeru leeta popcorn ku mulembe guno. Music tutambudde mu matendo ga kulabako matendo ne kulabako sigenze nnyo mu Kabuladda naye tutambudde mu matendo ga kulabako. Ngenda kuleetera ebyafuula omuyimbi ow'amaanyi ebyamufuula ow'enjawulo okuyiiya emiramwa. Njagala otunulira oluyimba luno mbuulire baluyita ani kyemmanyi olutegedde. Omusajja yali akyali mulenzi muvubuka lwayita avubuka embulakalevu nga bamuyita Fred Ssebaale Dokita n'ayiya oluyimba ngenda ne sikaati 1999 n'afulumya teepu eyo ngenda ne sikaati kivu nno kyasaanikira bagamba kyabuutikira ngenda ne sikaati bw'aluyimba bw'ati Kafeero n'agamba omulenzi ono kansala amagezi muyita gye tugatte ekibiina kye n'ekyange bagatte Zebra Assorted Singers ne kulabako Gita Singers bakole ekivulu ngenda ne sikaati. Kafeero naye afunye okwagala okwambala sikaati era ekipande kyakubwa Dr. Fred Ssebaale ne Kafeero Paulo bazina ekivulu ngenda ne sikaati. Kafeero ayambadde sikaati ku stage ate bagamba yasinga n'okunyuma Kafeero ataayiya luyimba olwo era mu luyimba olwo Kafeero mwe yajja jjukira oli amazazzeeyo mu kibiina kye ekya Zebra
onagamba kati nyina kuzzaawo ki kufuukira ddala mukazi risikaati mbadde muwala kati kufuuka mukazi okwambala gomesi ne kutandikira awo nga bw'omulaba wano Kafeero ambadde gomesi naye ng'akijja ku Dr. Fred Ssebaale mulabe Kafeero wuuyo mu gomesi naye amazina awogodde atya n'ekiviiri n'akasawo n'okwekoza bw'ati kwegambira olabira ddala simanyi oba lipstick yali amutaddeko awo n'atuyimbira endongo yakulabako ndongo ya ddala eno ndongo budongo si sabasaba ndongo budongo nojja genda muddeyo muleete n'abato batwerabireko weta Paulo Kafeero naye nkulaze nti Dr. Fred Ssebaale mukulagidde mukulabako simukulagidde mu Zebra Assorted Singers nagambye tugenda kutambulira mukulabako ne Matendo Promoted Singers wadde mukulabako yali ate nga yava mu Matendo kaakati music alina ebyama bye music lugendo oluboola abatambuze osooka okujja okuyimba ng'olina oluyimba lulungi naye ng'ennyimba yo tejja kuwomesa luyimba luno abayimbi abo tubalina bangi abayita abayimbi ne ffe tuba tetunnabayita bayimbi wadde bo balooza nti bayimbi sooka ng'oluyimba lulungi nnyo naye nga tojja kuluwomesa n'okuba ng'oyimba bulungi nnyo eddoboozi oliyina naye nga tolina luyimba byebyama bya music ebyo nga bwe mbikubuulidde nti abantu bangi bawandiika ennyimba nga tebasobola kuziyimba n'abantu bangi bayimba ennyimba nga tebasobola kuziwandiika bimu ku byama bya music mbagiddeyo ensonga bbiri zokka ebyama ebiri byokka okuyimba obulungi nga tolina luyimba n'okuba n'oluyimba olulungi ng'oyimba bubi n'okuba ng'owandiika oluyimba nga tosobola dduyimba n'okuba ng'osobola okuyimba oluyimba nga tosobola dduwandiika ebyo ebiri bye tugenda okutambulirako nti ebintu ebyo twabinogera tutya eddagala twala ekyokulabirako ekyengeri bweti nti singa nze mbadde njagala okuyimba ŋŋenda kunoonya Mubiru Smart nga bwe mulaba wano ng'asuna endongo kitegeeza bw'aba akutte endongo eno agisuna ntunda Mubiru Smart wano ng'asuna endongo teyeekoza mbu ate amale kutunulayo agikuba anyumirwa ate bwe nzira emabega ne ŋŋamba yava entuuma nga azze kuyimba nga bwe mulaba wano kiba kimmala bumazi nti oyo asobola okumanya okumbuulira kyendi nsobola okuyiiya n'okuyimba nsobola okuyimba n'okuyiiya oba byonna sisobolerako ddala awo mpiseewo tugenda kutambula mpola mpola nkulaze Kafeero ku stage ne Lord Fred Ssebatta nti baliko ne Charles James Senguge siyaasa Kafeero Paulo ajja atya yeesibe ekkooti ya Lord Fred Ssebatta nga tebimukwatako n'akamu kwegamba balaga bali abantu nti bannange ffe tetulina mutawaana gwonna twazze kubakolera oba mutudde mu ttaka kasita mwasasudde ssente zammwe ku mulyango tetwabakase bukasi ebintu byakadonkamu nno nga biwanvu tuli ku Smart TV tugenzeko mu Bulango nyongera okujjukiza ebitongole biteekamu ssente nedda katubbe obulango tubumaleyo producer nga addaga nti ketugenzeko mu Bulango kabuteekeyo kamboogere bwogezi ajja kubuteekayo bujja kweteekayo automatically nagambye ku bulamu bw'ennyumba enju buli lweweza emyaka 4 eba yeetaaga okukyusa amasannyalaze muno mwe gayitira bwegati mu bisenge waya zino nabalabako balina engeri gye bazisikayo ne bazinuunayo ne zivaayo zonna niyo ddamu n'emyansa bwepya waya socket switch balubu ez'oku bisenge ez'ebweru mu kikomera ez'okubikomera ebweru ez'oku gate ne kamera byonna bajja bikuteerayo kamera ng'eri mu balubu nayo bagiyina baya n'obukwataladde obuyita thunderlight balina ne kamera ng'eri mu balubu kaakati n'okusiigira ennyumba yo langi balubu eyaka ettaala eyakegambye nti aha wano weeyase bagenda kukinkulirako nga bw'obiraba wano ekyo tukimaze awo tuyiseewo munenze gamba bulamu bw'ennyumba simanyi amasannyala mu nju kasooka otandika enju nga mulimu ebibwatuka owulira enju mulimu ebyegaayagaaya mulimu ebigaaya amannya ekiro omanya ago masannyalaze gaafudde enju mulimu ebibwatuka nga laddu masannyalaze gaafudde
enju mulimu ebyagala okwokya ennyumba, amasannyalaze gaafudde. Banoonyeeko enju mbeera ntambula mu nju ndaba omuntu ayimiridde bw'ati naye nga tewaliwo muntu, manya amasannyalaze gaafudde. Tuba tubase mu nju tuwulira ebikuba engatta ebweru okugula nga teri muntu, gaba masannyalaze. Bakuguza ebbalubu erimu kamera, waliwo ebbalubu ezeeteekako, oteeka bbalubu z'okukikomera nga bw'oba otambudde obudde bwe buziba zeeteekako n'ez'ebweru, bwe bukya zejjako ne zeeseevinga amasannyalaze ago. So byebiwe bityo kibaya promotions, kuteekateeka omuyimbi okufuuka omuyimbi, bivvulu ebyo oba bawadde enkuuko oba bawadde kiggunda oba luwombo lwa bbiiti oba mbuutu ya mbuutiki, bajja kubikola byonna okuviira ddala ku birthday party paka ku nkuuka. Nkulaze disiki yakuba ku mbaga ya taata ng'awasa maama yiino wano. Ndowooza naawe disiki eno yakuba ku mbaga ya taatawo ng'awasa maamawo n'ojja obaawo. So tugenda kusukkawo awo, tugenda kudda n'emboozi endala ffe twagambye tuli okubaweereza ebitwala mu maaso. Leero tubadde ku Matendo Promoted Singers ne kulaba Kojita Singers. Nze Mbiru Smart okuva mu Smart Studios. Mujje tukole music, tukole nnyo, abatalina luyimba mwebeereremu, mutunoonyeeko ku nnamba zaffe z'essimu ng'eyo muziraba awo. Ssaabasajja Kabaka awangaale.